Kale nkwaniriza nnyo gy'osinzira okubeera nga otulabona ku olwaleero tuli ba mukisa ku MS Media. Tulina Dr. Florence Akiki. Bw'aba aliyogera ayongerako aka PhD. Ndi naye olunaku olwaleero y'omu ku beegwanyiza obwa Speaker wa Parliament. Wiiki eno etandise n'ebintu bingi nnyo. Tulabye okufukuza amaka ag'enjawulo agadde Speaker wa Parliament ye-11 bingi ebisangiddwayo. Njala twogere ne Dr. Florence Akiki atubuulire ekisooka ku bigenda mu maaso, awulira ate aganasooka tubuze ku Dr. tukwaniriza nnyo ku MS Media. Sawa sooka obuze ku bantu tutandike okwogera ebigambo. Mbalamusiza aba MS Media muli mutyeyo gye mukola enkuba etonnya oweewa mu kirikitya. Nze Dr. Asime Florence Akiki, PhD Sociology, University of Cape Town. Omubaka omukyala we Masindi afuuse ensonga ate nga agezezza okulaba nti ensi eno Uganda agijje mu katyabaga ketubadde tugendagendamu. Dr. Ebiriwo naddala kwabadde Speaker wa Parliament ye-11 Anita Anet Amongo byogerako ki? Kwebaza okusooka kwa byonna nebaza Mukama ayawulidde essaala yange nga musaba aleete mwoyo mutuukirivu alungamye ensi eno Uganda, kubanga Uganda ya nsi ntukuvu erimu abajulizi, kubanga omulanga gwe mbadde nkuba nga simanyi gunaatuuka owa mukama wange Yoweri Kaguta Museveni, kubanga omukyalo ono abadde atwetoolodde wena atuzinzeeko nga atutadde mu ccupa. Abadde atutadde mu ccupa kubanga tewali amwogerako. Buli omu abadde amutya, ba media mumutya, abapoliisi bamutya, judiciary mutya, buli kimu buli omu amutya, ba MP bonna bamutya. Kati nze Florence nga nfuse omumwa nga Jeremiah. Mbadde nfuse Jeremiah. Genda oyogere ebigambo, genda obyogere nga banna ebigambo binayogera biriwa nja bikuwa. So n'olwekyo ndyogedde nebituuka we bituuka na Mukama nangatirizaako abantu n'aba ebbaluwa eyasooka eya PLU ng'ewanda amalusu ku speaker, ku baspeaker ababiri eyankuba wala ate nga muzeeyi abadde yali amaze okukyogerako ekyankwanza n'agamba ebya speaker mubireke tujja byogerako mu biseera byabyo. Ate ebbaluwa neefaayo eya PLU ng'ewanda amalusu nampulira nga mpweddemu amaanyi naye nenfukamira nenga Mukama ate bino ate bivuddewa naye twali tuli awo nga ebbaluwa abagijjeeyo agamba Anita Amongo mumuveeko ne deputy we mumuviireko ddala mulinde muzeeyi kyagenda okusalawo. Awo we twatandikira ebintu ne bitukwata kati ne bikwata kuba kwata eno n'olwekyo naye nga enduulu gye nakuba yatandika bweti nti 11th Parliament ye-11 yali evunze, kubanga ndi omu ku bakulembeze abagibaddemu nga deputy chair wa science, technology and innovation, nga bintu bitambudde bubi, nga committees tebukyatambula, esente omukazi zonna azeezizza ate nga alina ezize, kubanga oyo mukyala yalina ensawo already ya bilioni 18 naye nezaffe yanazikwata. Ofisi ya speaker badde ya bilioni 18 zize baya zize naye nezaffe nakola ki omukazi eza committee abadde azikola atya azitwala leka tuzirabako kubanga emirimu tegitambula. Oyagala agenda kulaba esente ze mwagaba mu ba ministries zikoze zitya oluusi oyagala kutambulako ebweru n'aba members balabe ebintu nga babikola ebweru ogenda kusekamu okusabako bagamba esente zaggwawo dda neweebuuza esente zino zonna zazeewa yenze komiti yange teyatambulanga esente ziggwawo zitya kwagala sente zonna yasalawo zonna kuziteekawa mu kibo kimu ye bwazayagala zajjamu nga kwegamba ne clerk wa Parliament Adolf nga tekyalina n'abuyinza omusajja nga yonna kwegamba yafuuka kintuntu kati ye omukyazikazi kyayagala okukola kyakola kitegeeza abadde awaako komiti zayagala naga nti mumutwale bwezi nga tewali gamba nti sente za science ezo temuzikwatako muzireke. Agriculture olina zizo, komiti ya health ezizo zizino mulabe engeri gye mukola ki ye mukozesa sente zammwe zonna zibaze zize ye yasalawo okuzikozesa nga bw'ayagala. Kakati we navaayo ne ngamba wange
Anita Among tetwagala kumuwa kisanja kyakubiri kubanga ekisanja kyakubiri kino already ekisooka akoze bubi kati tumwongera kyaki kyokubiri already atumye sente ng'abakomiti abatambula ba MPs batono alina aka group ke akabadde katambula ngoko tekava ku nnyonyi aba yakoto ndoza suitcase badde bazisanga ku eringa akiteeka walinga akwata endala ng'alinya nnyonyi ndala nga babeera banonyezeko aba MP abadde batambula bweru batubule kibadde bakolayo nga ina group etambula bwe mukino ekisanja ekiweddeko totambuddeko nze nkugambye ndi deputy mbadde ntambulako nga committee naye wali abatambula ennyo nga tebane kye bakola bo bagenda kukyakala bukyakala nobabuuza toli chairperson wa committee kati ebwera ogenda kolayo ki talina byakolayo babalondoole nabo bakole spreadsheet kubanga tetuli babaka 519 10 UPDF anti tulina 10 ba UPDF nyabo nabo batambula naffe simanyi nabo babawa bitana bimu mwenda kati babakola spreadsheet balabe abantu gabwe batambudde mwizo okusanyalala tegeza abaka bamu nabo badde batambula batono nnyo naye kino ngaba Anita Among nkwegayiridde nja kukuba mpaka ng'ofulumye parliament ekisanja ky'okubiri tojja kifuna nentandika olutalo nenga abanaye tufa wano tubadde bubi mumwa kyaki kubanga bwe munakimuwa ndowooza ebintu TikTok abanaye buntu butambudde bwe munamwa ekisanja ky'okubiri esente zonna agenda ziwuuta temugenda kulaba sente neegi kubanga olwedde atulazeeko esente tuzirabako kati bwe muwa mu kisanja taamu egenda ddala munazirabako nengamba bannange omukazi ono esente aziteekawa kati nengamba parliamentary commission mwabiwulira abantu beewadde sente miliyoni 4 commissiona abamu ne beewa 5 kati nengamba wetugenda okutambulira mwawulira exhibition eyalaga esente nga bwazibadde bazidubuda exhibition eyo yali ngaekulirwa mwami Sekikubo na Honorable Alion nga ne president yavaayo mu state of the national address 2024 ng'agamba parliament mbazudde muli corrupt bannange naye mbiwulira buwulizi leero nabitegedde abamu ba MPs babasiba abasatu abamu n'abasonyiwa kati netulaba nitugamba kati ddala mulidde sente za commission esente budget musonsezeemu ezammwe waliwo ne budget president yagana n'okusayininga nga bataddemu ebisente bingi nga tabitegeera kati nembamba ddala 12 parliament oyo speaker gwe twagala okuzza ddala agenda tukola biki n'olwekyo olutalo ndwadde n'amaanyi nnyo nga buli sina studio genzeemu bannange ntambudde nga nkeera ogenda wano nga njiri yintebeza ya muntu ekintu ekyo corruption mu parliament naye ndowooza bagenza okulaba ekikazi kino kikyogedde nnyo ne bagamba bannange ndowooza waliwo ensonga kati nange nali ndyawo ng'obuwagizi PLU ebumugyeko nengamba kati mwebale wanne mukama webale wanne owulidde sala zange n'olwekyo ebibaddewo bagamba the rest is history ebibazudde ndowooza mubiraba ku TV sina bye mbagamba bino byawongo bino mayumba gana amamotoka bannange kiri awo simanyi sinze Among sikyamutegeera oba asoma ddiini ki simukatuli kingagwe nkulaba ne sapule naye abadde ayambala sapule empanvu ng'agenda n'abapaapa bannange Among otuswaziza oswaziza eddiini yaffe nga tuliki kati bajja tugamba mweyambaza amasapuli kumbe muli byawongo bannange Among oswaziza paapa leo we 14 bannange otuswaziza waswaza Papa Francis n'omulimbalimba kati nono omulimbye mulimbalimba ki ndi oli lubuto nga tolina abalongo si babo babetika bwetisi byonna byawongo byonna bya bulimba bwanalongo bwawa oyinza okuzaala mu weeks guni no mu weeks 2 okoma mu parliament walo balabye
Yagamba papa nti ayina olubuto. Francis yamulimba musabire. Namusabira. Kumbe olumbe ayina olubuto mulala. Kati ozaala otya mu weeks 2 n'okoma mu parliament. Kwaga ebintu bye byonna bimwetooloddeko byonna bifu bya bufere. Buli kino n'okusoma kwe tulina okwebuuliza diguli yagisifuna munamateeka olusomera KIU first class oluzungu lwa first class lwabadde ayogera mu nyumba buddala oluzungu lwa looya lufaanana naye Mungu tuswaziza oswaziza eddiini yaffe oswaziza okusoma kwaffe oswaziza buli kimu kyonna buli institution yonna ogiswaziza simanyi yagye nkuteeka era Mukama simanya omuliro alina okuteeka mu myaka ya purgatory ne purgatory toso agendayo togendayo mu purgatory kubanga purgatory wali ebibi ebisonyiwa naye n'olimba paapa ekyo kibi kyamaanyi n'olwekyo bannayuganda tuwonye kubanga ebintu byetuzudde bingi nnyo omukazi abadde agenda tumalira first family agite agimalewo era agikube agitte agimalewo abale yagala kwesigaliza Uganda ni yonna giwambe yonna yekole wala omukazi abadde ina plan oli simanyi ina plan nene n'ennyumba gy'abadde ayizimba mpuli ebadde bulletproof ng'osobola kumutuukako kitegeeza oba president omukyalo ono abadde ayina byazimbye naye Mukama weebale otuwonyeza otubonyeza musota guno abadde ayina ambition y'obwa president abadde abuyina buli omu abadde akiraba okugyako abatakiraba naye ffe abantu abakulu eb'emyaka gino nze nakiraba dda era nembulira nebbalamu nemugamba mukazi oyo bwe mutamwegendereze ajja kubatta abamalewo agende yesimba okuba president mwena abatta abamalewo naye Mukama Dr. Florence gwe muleese okyali eyobwa speaker mwendi kati nize Dr. Tango Doi banange tunatuyita ate nga kokasi bagitaddeyo nga lwakusande 24 Tango Doi tukulinze nze pabula byange milina CV yange ne application agikoze dda nkulinze tekemu oshortlistinge tugende mu seke tutwale mu kokasi esalewo mwendi nje kyalo zinakuvaamu ebigambibwa nti oboth kuba speaker ne deputy speaker tayebwa beba endosi kokasi babani aba endosi bebalonze omulonzi wa speaker mu kokasi ye MP n'olwekyo balinde ba MP tugende okusalawo aba NRM oba tulimeka oba bisatu ne tuli banje nefe twagala kino tukanye tujja kukanya mu nyumba yaffe ate mutwagala kochi tujja kukanya mu nyumba kinavaamu tujja babulira waliwo possibility okuddako ebbali singa NRM esalawo omuntu omulala oboso okujja nze kikulu kya byonna anita kuvaamu yavuddemu nze nakubyedda bululu ebiddako wini yesoka wagifunye kati birala bwe bagamba tujja kwogera wali mu kokasi tugambe tulina engeri gyaffe gye tukolamu ebintu byaffe mu nyumba wadde mutuleke ebyomu nyumba bya mu nyumba olira oddogera nekya kokasi kyekokasi yesalawo kubanga ebifu tulina bingi amagafu mangi nnyo ate fena tunafuka basipiika tujja kusalawo ababiri bagende betunaba tusazeewo banagamba Florence yaba agenda njagenda banagamba nti kokasi kasegamba nti kyekyo so kati tulinda kokasi ku lunaku olwa 24 kusande saa 8 tujja kubeereyo era tujja kufuluma sijja kwekalakasa ekiku kya byonna naye ngenda kwekalakasa nga Anita bamuleseemu bannange balinda bye ku parliament n'engeri Anita gyavuddemu naye kyeŋŋamba mugondera amateeka Dr. Tango Doi tuwe omukisa tuteekemu okusaba kwaffe temubuuka amateeka naaga kubanga bwe mubuuka amateeka ekibiina kyaffe mujja kuba mukisse amateeka weegale gatufuga tugagondere mwoba mwagala Florence yekalakasi muleme kugondera amateeka tulinze tuteekemu okusaba kwaffe buli omu yenyonyoleko tugambe nti ono yakusinga gwe busooka olindeko tujja kuteeka wano tujja kuteeka wano kyekyo tweyanza nnyo Dr. Asimwe Florence mubaka w'e Masindi era nga y'omu ku beegwanyiza obwa sipiika bwa paalamenti ey'e 11 ebigambo bye obiwulidde akuume